webale nnyo webalire maama olubako obwo nange ng'omuntu bumpadde amaanyi ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira okukola kyeyatulamira okukola kyetulina okukola. Fight on, fight hard, Mr. Update, fight hard. Lwana Ssegirinya, lwana Ssegirinya, lwana. Bwatyo bwe yatugamba tetugezangako ne tumugamba nti wumula mirembe. Byali bigambo bya Ssegirinya n'agamba obusajja bunzise ate mwe muli mu kugamba nti mpumule. Lwana Ssegirinya, lwana. Naffe otuwadde ekyokuyiga Ssegirinya, tetugenda kuwumula oba tuli balamu oba tuli bafu, tujja kulwana kuba tumanyi tetukoma mu bulamu buno bwa mibiri. Lwana muganda waffe Ssegirinya. Kyanaku nnyo mu biseera nga bino ojja kusanga bannanfuusi nga bagezaako ne mu bufu okukakkanya omuntu. Nakigambako baganda bange abasiraamu ti Sheikh Muzata alina irimu ze yarikodinganga nga ne bwoba oli mu diaspora oli Take omwana wonna Uganda avuga special ng'ateekamu irimu ya Sheikh Muzata, oba mu Katuliki oba mulokole oba musiraamu, ffenna nga tuwuliriza irimu za Muzata nga ziringa nnyimba ng'obanga taddemu non-stop. Era ng'abo abaatwala Sheikh Muzata bakimanyi ti Sheikh Muzata ne bw'aba afudde ajja kusigala nga w'amaanyi. Kyova olaba baafuba nnyo okulwanyisa legacy ya Sheikh Muzata. Sheikh Muzata n'afa naye ne bamakinga sure ekitiibwa kya Sheikh Muzata kirinnyirira mu ngeri yonna esoboka. Mubimanyi baganda bange basebo ne bannyabo naddala mu abasiraamu, okumakinga sure bakkakanya ekifaananyi kya Sheikh Muzata aleme kulwana newankubadde bamugye mu bulamu bw'ensi eno. Tukirabe nnyo obunanfuusi obwo, tubulabye emirundi mingi nnyo. Ne ku Ssegirinya ono tubulabye obunanfuusi obwo mu bulamu ne mu kufa. Mu bulamu mwena mujjukira ti oluvannyuma lw'otulonda ne mutuwa obuyinza naffe ne tutandika okugaba n'obuyinza obwo ne bannaffe be twali twesiga. Gwe tukulembere wano, gwe tukulembere wano. Ate ng'enkola yaffe bweri ti bwe weesiga omuntu omwesiga n'obuvunaanyizibwa n'akuleetera results. Nga bwe twesiga Ssegirinya ne tumusindika mu parliament mu bwazi nkulubuse bwe n'atuleetera results, y'ensonga lwaki tukuŋŋaanya olwaleero. Ne waliwo bannanfuusi abamu era be twasindikayo ne mujjukira nti Ssegirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumakinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago, Honorable Segona, ba seasoned lawyers, nengo omulamuzi anyola banyoole anyoma manyome. N'ekiseera kubanga regime yali emaze okukola byeyagala ku Ssegirinya, waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti, naye yayambala ekkwegandula n'agamba mumumpa oyo. Kikulaga nti oba oli awo kaali kagendererwe ak'okubbira Shock Ssegirinya. Si wabi singa Ssegirinya yali tayisibwa bintu ebyo, si wabi singa Ssegirinya yali alwanirirwa. Mu ngeri y'emu olunaku lwaleero kyannaku, naye nga kituufu ti ne mu kufa kwa Ssegirinya regime yennyini eyasse Ssegirinya, kuba monakkiriziganya naffe basebo ne bannyabo ti Ssegirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuka okuvunda gwewo nga mulamu, singa oba oli awo tuli naye leero. Naye oluvannyuma okukola byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe, era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Ssegirinya aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala. Twategeezeddwako nti waabaddewo kaweefube ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinya ogujjawo wano. Naye ebigambo Ssegirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mu ensi eringa frequency. Fight Ssegirinya, fight.
mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana Ssegirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers okuyimirira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinya nga we muli. Kyandinkoze bubi nnyo, kyandimukoze bubi nnyo. Mwebale butakkiriza kusarendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be, okugusa malabe be. Ku muntu yenna gwe mwagala mukolanga bwe mutyo. Temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be. Bangi bategeezezza kubanga Parliament liringa ssundiro lya ssente. Buli akaguddewo eba time yakuba njawulo. Kati twategese kino kati ekimuli kya miliyoni 4 kakati ate yaze wano nga oyisawo ekipande ya miliyoni 6 ate ekifaananyi kye miliyoni 15. Ezo ssente muzikwase family ya Ssegirinya. Kuba ffe mikwano gya Ssegirinya tusobola omuwerekera mu kitiibwa n'asiima nga bwe yayagala nga bwe yatulaamira. Basebo ne bannyabo nga sinagenda maaso njaga okuzaamu amaanyi maama munnange wazaala Ssegirinya naye wamutusindikira naffe twafuuka baganda be nga bwavunaanyizibwa kuffe naffe tuvunaanyizibwa ku ye 100 ku 100. Njagala okugumya maama beera mugumu, beera mugumu mu kuwa Ssegirinya ekitiibwa. Maama njaga okuzaamu amaanyi. Kamera z'ensi yonna ziri wano, obubaka bujja kutuuka. Buli kyekyandagadde okwogerwa ku Ssegirinya kijja kwogerwa. Buli muntu awa Ssegirinya ekitiibwa wano sizigoloofa naye ajja wano mu kasooto kano nayimirira ne Ssegirinya be baba wa Ssegirinya ekitiibwa. Omuti tegusituukira nnyonyi. Olunaku lwaleero embaga ya Ssegirinya esembayo. So maama beera mugumu, obubaka bujja kutuuka. Byonna biri wano. Ne Pulezidenti wa Uganda ali wano maama. So beera mugumu, totya. Basebo ne bannyabo, olwaleero tukuŋŋaanye wano okuwerekera omusajja atali wa bulijjo, omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, omusajja eyayimuka ng'ava mu bwavu obw'ekitalo, mu mbeera eyalesekererwa, naye n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu kibuga Kampala, n'afuuka omusajja ow'amaanyi e Buganda, n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu Uganda ne mu nsi yonna. Omusajja teri munene Ssegirinya, teri muwanvu nnyo, naye mu butono bwe ne mu bumpi bwe Ssegirinya yalina omutima nga munene nnyo. Bye bamwogeddeko mbiwulidde bingi sijja biddamu basebo ne bannyabo, naye yagadde mmanye tuwerekera omusajja ataasoma nnyo. Ssegirinya yali teyasoma nnyo naye ng'okutegeera kwe kusuka abantu bangi abalina amadiguli n'amadiguli. Ssegirinya basebo ne bannyabo teyali economist. Ssegirinya abadde simunnabyanfuna owa zidiguli, naye Ssegirinya ng'ategeera ebyenfuna eby'omuntu wa wansi, omukyala akola mu katale, owa boodabooda akola mu wino n'abalala afaanana bwe batyo. Ssegirinya abadde muntu musaazisaazi. Naye nga Ssegirinya ne bw'aba asaaga ku nsonga ezikwata ku bantu be, Ssegirinya abadde very very serious. Muhammad Ssegirinya gwe tuwerekera. Ssegirinya yava wano kaddugala basebo ne bannyabo okufaananako nga ffenna bangi nnyo. Oba ovudde Gomba, oba ovudde Kasanda, oba ovudde Kaliisizo, oba ovuddeyo Mityana wansi newala. Ssegirinya yayingira ekibuga n'atoba n'ekibuga naye n'akijjamu omulamwa okufaananako n'okwenkana abantu abalala bonna abakulira mu nnyumba ze tulowooza nti zeeyagaza. So Ssegirinya tumuwerekera nga abawerekera omuzira w'eggwanga, national hero. Twategeezeddwa nti
wabaddewo request abapoliisi abasindikiddwa palamenti nga baagala okusaamu Ssegirinnya ekitiibwa okuba amasasi nga tumuziika. Kyendowooza nti kiryoke bwe baba nga tebamugye mu ngalo zaffe, nga tebamugye mu ngalo z'abantu be. Twagala okuwa Ssegirinnya ekitiibwa, era buli ayagala okuwa Ssegirinnya ekitiibwa bassebo ne bannyabo oba wa NUP oba si wa NUP nsaba tumwanirize ng'akimuwa mu kitiibwa so si muzalawo. Yeyo Seigi waffe gwe tuwerekera bassebo ne bannyabo abadde self-made yabajja simbukubi bwa simu n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ekyo nkakasa ku mwenna tewali akiwakana. Naye newankubadde yava wansi, mumanye empisa z'abantu abataatandikira mu bintu, atuuka eri n'agaziwa n'afuuka ow'enjawulo. Ssegirinnya yava mu mbeera eya wansi, Ssegirinnya n'afuuka MP, n'afuuka honorable, naye nga Ssegirinnya ye ebyebitibwa tebimulya nga tumweyitira Seegi. Ate nga alyoke okumuyita Seegi, ng'ebitibwa tebyamulinnya ku mutwe Ssegirinnya. Yoyo Muhammad Ssegirinnya bassebo ne bannyabo. So tumwerekera leero nga twerekera omuntu gwe twagadde, gwe twesize, naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo ennyo ennyo. Ssegirinnya bassebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Ssegirinnya yagamba nti mu kumuziika nnyina okwogerera essaawa 5 namba ne bwe watabaawo omuntu mulala yenna ayogera. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Ssegirinnya yalina abantu bangi nnyo abamwagala, si nze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako biboogera olunaku lwa leero singa natandise edda. Tensobola okusuubiza Ssegirinnya nti nja kusukkamu ezo essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogerako ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Ssegirinnya. Kati Seegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Ssegirinnya okumpa ekiragiro ekyo bassebo ne bannyabo, weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga naye kunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne watabaawo omuntu mulala ayogera, kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Seegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi bassebo ne bannyabo, ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omulowooze gwe noddaano ng'akimanyi nti gy'oli, naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala, naye ate nga tokyasobola kunyega nga Ssegirinnya. So Seegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera si kitwala nga kya bulijjo, era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka, si kumala ssaawa 5 zokka, naye obulamu bwonna obusigaddeyo. Era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Ssegirinnya byeyagala, nga kye nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera, buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula, oli Ssegirinnya. Mbasaasira baganda bange. Ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Ssegirinnya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Era bassebo ne bannyabo ebigambo bye njogera olwaleero si byange, byani? Bya Ssegirinnya. Era buno obubaka mu butwale njagala okutegeeza abo bonna oba oli awo bansobya ng'omuntu, oba oli awo sikanya nabo ng'omuntu, abandisuubidde tikuba ndi buddu nti nja boogerako, leero muli kafu sigenda boogerako. Olunaku lwa leero njagala kussa kitiibwa mu Ssegirinnya muganda waffe. Bassebo ne bannyabo, Ssegirinnya, Ssegirinnya, Ssegirinnya
omuntu onoonya ebigambo ebituufu ebyogera ku Ssegirinya ne bikubula. Kyenavudde oba oliawo ensonga ezimu nzinootinga nsobola ozijjukira. Era bwe mundaba nga njogera ebimu ne mbiddamu ndi ku biragiro, kubanga Ssejji yagamba ne bw'wabaayo akaba kasigaddeyo nako nnyina okwogerako. Mukama nsaasire mbijjukire ebimu newankubadde akaseera ngenda kwogera akatono nnyo. Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando, okufaananako nga mmwe nange nasooka muwulira buwulizi ng'akuba essimu ku rediyo n'atuusa ensonga ffene ezaatulumanga. Nalwawo musinkana, nasooka okusinkana Ssegirinya ye yajja ewaka ewange ng'awulidde nti ngenda kwesimbawo ekyaddondo East, y'omu ku bantu abaasooka okutuuka. Era oyo maama ngambye akibagambye ye yampita n'angamba owaaye Ssegirinya atuuse. Omuntu gwe nali mpulaninga okunoonya ate nga ye atuuse. Oba oliawo Katonda yaliwaawo nga sekati gaffe. Ssegirinya twakwatagana naye nampagira newankubadde ekibiina kye kya FDC nakyo kyalina candidate Apollo Kantinti. Ssegirinya yampagira ng'ensonga egi gyawa nti gwe oli wa ghetto nange ndi wa ghetto. Nze mbadde nkuwuliriza ebbanga lyonna era nkutegeera. Ne mugana nange mbadde nkuwuliriza kyali wange era nkutegeera. Awo wava enkolagana eyange sinze kanze n'ennyumba yange ne Ssegirinya. Era nsaba Katonda enkolagana ereme kukoma ku Ssegirinya yekka, wabula egende ne ku baana baffe oba oliawo ne ku bazzukulu, kuba ekitugatta kinene nnyo okusinga ffe. Bassebo ne bannyabo, Ssegirinya mu mboozi gye twanyumya ng'ewaabwe anyumiza, nze nakuliraawo Matanga ewa jjajjange gwe twakaziika Hajjati Aida Kyosimba Onaanya, nga bw'aba anyumya ekidde ewaabwe embeera y'emu. Bw'anyumya obwavu buli ebuddu nga tebwawukana na buli ggomba. Bw'anyumya embeera eri ekawempe nga teyawukana na mbeera eri Kamooca. So ne tuconnectinga, no wanda nali mutegeera bulungi ate nga naye antegeera bulungi, kwegamba nga twetegeera. Nalaba ebirooto bya Ssegirinya. Ssegirinya alina ebirooto bassebo ne bannyabo, ng'ate mumalirivu okulondoola ebyo ebirooto abituukirize. Era y'ensonga lwaki nalowooza nti kyali kikulu. Neebaza nnyo Katonda nti nafuna omukisa nange nembera paati ku lugendo lwa Ssegirinya. Ssegirinya yali alina okuba ow'akabi, oba nsisinkanye oba tansisinkanye. Nze omuntu Katonda gwe yatonda okubeera ow'amaanyi mulaba, era nakiraba mu Ssegirinya. So kyali kyabwetowaze nze gye ndi okufuna omukisa nange okuteeka ettofaali ku lugendo lwa Ssegirinya, kuba nange amatofaali mangi nnyo aganteekeddwako abantu ab'enjawulo besaazaalibwa nabo, besaakula nabo. So kyakitiibwa nnyo era nkyenyumirizaamu nti twasobola okugabana akaseera ne bwe kaba tekaali kawanvu nnyo, nze ne Muhammad Ssegirinya. Bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 Ssegirinya yali yaŋŋambako tyagala kwesimbawo kuba MP. Nga bwe ntera omukuba olwali ne mugaana naye Ssegirinya ogenda kwogera luzungu ki? N'agamba Mr. President nze nsinga Amini oluzungu. Naga nze ondaba wano Amini tolaba ebyo byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu, ate nga yali mutuufu. Ne twogera ne ku by'ebitabo era nankakasa nti alina ebitabo bye, naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome, era Ssegirinya yaddayo n'asoma. Era mbadde nsinkanye omu ku bakulembeze wano ng'abadde asoma ne Ssegirinya ku university. Yoyo Ssegirinya. So bwe twali nga twagala MP agenda otukiikirira e Kawempe North, nga bwe mmanyi nti omulamwa gwe tuyimiddeko gwe gukiikirira bannayuganda abasinga obungi naddala abanyigirizibwa. Era nga bwe mmanyi si kyakwowaana naye ekibiina kyaffe kya NUP kye kibiina eky'abantu bannayuganda. Era n'abakulembeze bonna abeesimbawo bakimanyi bulungi nnyo nti osobola okuwangula ng'okozesa ekimu ku bibiri.
either ng'okozesa maanyi ga mmundu nakugulirira na ssente oba ng'okozesa amaanyi g'abantu. Era bamanyi nti amaanyi g'abantu gali mu National Unity Platform. So tekyewuunyisa okulaba nti abakulembeze bangi abaali beesimbyewo. Secretary General kyogeddeko. No. Honorable Mwanga Kivumbi atukulembera mu Buganda Caucus kyogeddeko nti waliwo Alhaji Latif Sebagala, oyo ye imamu wa parliament. Ye ali imamu wa parliament ng'akyali mu parliament. Ate nga bwendi swipe nga buli wansanga ga naye gwe swipe tokyayagala kusaalamu ga ngenda kufuna wudhu nga mpeta. Omu ku basajja b'empenya ekitiibwa ate nga parliament yagiweereza bulungi nnyo yali yeesimbyewo nga sirina kubuusabuusa nti ono Latif Sebagala. This is experience. Nga Saabawandiisi Saabateesiteesi ow'ekibiina gwe bayita Kidandala Sulaiman naye yali yeesimbyewo ng'alina masters degree ye Saabateesiteesi w'ekibiina yateekerateekera ekibiina nga naye yeesimbyewo nga waliwo noono zinkulubuse. Ssegirinnya ajja olumu ettaayi etunudde eri olumu ettaayi etunudde eri n'ajja n'abyogera naye ng'akiikirira abantu. Bw'eri nkola yaffe basebo ne bannyabo tetukkiririza mu maanyi g'abantu. Abantu kye bagamba kye tugenda nakyo. Era enkola gye twakozesa ng'era gye tujja okukozesa yali yakugenda mu bantu. Era Ssegirinnya namugamba Ssegirinnya oli kyali wange naye kubulira amazima. Bali abasajja nga ba intellectual onoobasobola naye ne muwa amagezi ne mugamba Ssegirinnya genda mu bantu. N'agamba totumye weesitukidde taata. Ssegirinnya n'agenda mu bantu n'ayogera n'abantu. N'ekiseera ekyo twafuna akaseera akazibu. Twayanguyirwa nnyo okusalawo okubanga kyali clear. Ba MP abalala bonna naye mujjuke tumanyi kiki kiddako eri Kawempe North twasooka results ne zijja naye nga results ezaava mu bantu twalina vetting wano nga mu kuvetinga mu kwogera oluzungu Ssegirinnya nga takwatamu nnyo ng'abyogera ng'afunaana banne ne bafuna 7 naye ne tugenda ku ground mu bantu Ssegirinnya ng'akomawo na 85 banne bali 45 bwe bandetera results ezo ne ŋŋamba oyo Lubongoya ne mugamba kakati kikyo ŋŋamba ekirala abantu boogedde naye nandaga petition kubanga Saabateesiteesi w'ekisaala kyaffe ekyo yawandika ne petition n'agamba nedda Mr. President kino tekiyinza kuba kituufu. Abantu b'e Kawempe obayita balalu nga balonda ono Ssegirinnya baabigese ne ntuma abantu baddeyo era nengetinga personally involved ne ŋŋamba eno ensonga njagala gigoberera ndabe gye ggwera. Bwe baddayo ku mulundi guno ate baakomawo nga 9 ku 10 be bagamba si 8 nga luli wabula 9 ku luno nga bagamba twagala Ssegirinnya. Era ne ŋŋamba akakiiko ne mmagamba bannaye tuli maanyi g'abantu. Twafuna okusoomozebwa kubanga waaliwo amaloboozi mangi ag'abo abaasoma abo abayivu nga batuwa amagezi nga batwagala nga babino babituwulira mu kwagala ne bagamba naye kaakati Kyagulanyi wuliriza. First of all, okay, gwe naawe kennyini obadde mulaase ennaku 2 eziyise. Kakati tukwesize kubanga tulaze nti osobola okuleeta enkyukakyuka. Naye kati kino ekibiina kito toyinza kuleeta omu ku bankubira yagamba you cannot bring this riffraff. Omulodi riffraff kinyinyonnyoli mu Luganda ekigambo eky'Oluganda. Abadda nga bw'oyogera awo obadde omuyita zinkulubuse. Toyinza tuleetera bano bazinkulubuse nti ababeera MP. Kyagulanyi abantu b'e Kawempe bawe ekitiibwa. Konze nti abantu b'e Kawempe mbawe ekitiibwa kyova olaba mbawuliriza. Ekyanzizaamu amaanyi basebo ne bannyabo kwe kuba nti olumu nali ngenza okusoma emisa e Rubaga omu ku bafaatha abali highly political nanziza ebbali naŋŋamba owaayi
tetubategeere wala yonna balikirya Ssegirinya waffe lwaki temumuta father si msheek naye father waayita ennaku bbiri waliwo omu ku baprofesa abatusomesa e Makerere nampita tunywemu kacaayi nga manyi oba agenda kuŋŋamba biki nanze bayi n'agamba gwe muvubuka olaba abantu kibakwagaza gwe wasinga okusoma nedda gwe osinga obukulu nedda gwe osinga okuba n'obumanyirivu mu byobufuzi nedda kulooza lwaki bakwesize tikuba mbakiikirira n'agamba tuwe omuntu akiikirira abantu basebo ne bannyabo tewaaliwo okulonzalonza kulala kwonna ne tulangirira ekyo abantu b'e Kawempe North kye baali batusabye ye mubaka Muhammad Ssegirinya. Ekyo nno basebo ne bannyabo twalinga abayingidde mu lutalo era lwe lutalo lwe tubaddemu naye asize otukulembera mu lutalo olwo njagala omwebaza ye Muhammad Ssegirinya. Bwe nagenda mu parliament nabagamba if the parliament cannot come to the ghetto will come to the parliament. Parliament bwe beegaanye okujja mu ghetto ejja kugenda mu parliament. Basebo ne bannyabo bwe twakwasa Ssegirinya kaadi twali tusindise ghetto mu parliament era ghetto ebadde mu parliament era mwe ba MP mulabye ghetto kyekoze parliament mukirabye kati oyo Ssegirinya basebo ne bannyabo. Nebaza Katonda era nkyenyumirizaamu nnyo ekyokuyimirira ku magulu ffenna ng'ekibiina ne tukalambira ne tukola abantu kye baatugamba kuba Ssegirinya yatukakasa yatuvindikeetinga. Njagala babulira amazima nawuliriza abantu twawuliriza abantu naye nga tulina obweraliikirivu naye nga tegwonnaba nakuwera mwaka Ssegirinya obweraliikirivu bwaffe bwonna era abaza obuteeka ebbali mwamulaba yatandikirawo era nga bwe nabagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe nti Ssegirinya yalinga alinyiddwako emmandwa ey'okukola emmandwa gye bayita no time tetulina budde. Ssegirinya yakola ebintu mu myezi egisooka 2 ng'ali mu parliament mwenna mwonnakkiriziganya nange basebo ne bannyabo tibyali bisoomooza n'abo abaali bamazeeyo emyaka era nakibagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe ti ababaka abamu bantuukirira kubanga baali bebo bolowooza abantuukirira ne bagamba wayi omusajja woono ng'asusiza kabampaane mbagamba mbadde manyi tukolera abantu ebirungi batuwaane. Ssegirinya bw'abanga tagulidde bugulizi bantu naye nga bakoledde bye baagala ne bamuwaana si wabi inenikesi bamuwaana bawaaniramu n'ekibiina kyaffe ate naffe baba tukakasiza nti twali bakyamu okwesiga Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya gwe tuwerekera basebo ne bannyabo. Ssegirinya yaweereza abantu. Ssegirinya yakola ku byenjigiriza mu busobozi bwe. Ssegirinya yakola bwe yatandika n'eddwaliro mu constituency ye mu busobozi bwe mu butono bwe. Mwenna ababaka ba parliament n'abayivu abali wano mukimanyi nti ogwo si mulimu gwa mubaka wa parliament. Ssegirinya yali talina buvunaanyizibwa kuteeka ddwaliro wammwe nedda. Ssegirinya talina bagulira ambulance. Ebyo byonna binakolebwa gavumenti bw'eba efaayo eri abantu naye mukimanyi Ssegirinya yakimanya nti gavumenti tefaayo n'agamba kankole kye nsobola okukola. Era Ssegirinya n'akola ky'asobola okukola ng'akikolanga pilot project ng'akikolanga nga kulaga nti kino kye kirina okukolebwa. Eno gavumenti kyanaku nnyo nti teyakopa bintu bya Ssegirinya wabula ate ne mulwanyisa bulwanyisa. Ffenna tukimanyi basebo ne bannyabo nti Ssegirinya ne mu bulwadde yali alambula abalwadde ne mu bulwadde yali alabirira abaana. Mujjukira nti bwe basiba Ssegirinya abaana abamu baafa be yali alabirira kuba MP waabwe baali bamubajjeeko.
Ssegirinya yali akiikirira ekyo kyennyini kye tukkiririzaamu ekya people power, eddoboozi ery'omuntu wa bulijjo nga bw'ayogera tayogerera abo balamuzi, tayogerera b'amasuuti, ng'ayogerera ggwe nange bazinkulubuse. Ssegirinya was the real meaning of a foot soldier in parliament. Ssegirinya yali foot soldier agenze mu parliament. Yadde n'olunaku n'olumu Ssegirinya teyeerabirako kikyali nawa gy'ava nabaani abaamusindikayo. Kyanaku nti abantu bwe batyo bwe tusinga okufiirwa. So ebyo bye yakola mu kifo ky'omwagaza, mu kifo ky'omukuumisa wayita Mbale nga nakyemalira wa kuno ng'akolagana n'abamu ku baali beerimbise muffe ne basala olukwesikwesi ne bakwata Ssegirinya ne bamutulugunya era ne bamaliriza nga bamusindise mu Kabuli ku myaka egy'obuto 37. Naye nga bwe nabagambye ku kitebe basebo ne bannyabo, Ssegirinya ebimu ku binnuma ennyo nti Ssegirinya ye mubaka gwe mmanyi atanyumiddwako bwa MP bwe. Tabunyumiddwako. Either yalinga mu ddwaliro oba mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, nga n'okulayira yava mu ddwaliro Ssegirinya n'agenda n'alayira. Ssegirinya obulamu bwe bwali bukosefu naye yakola buli kyasobola mu bunafu bwe, mu experience entono eyo. Bangi nnyo mubalabye ababaka nga bali mu bisanja kimu bimeka naye nga tebenkana mirimu gya Ssegirinya gy'akoze. Kane Ssegirinya waffe basebo ne bannyabo obulamu bwe bwonna amaze anyigirizibwa, amaze akolera abantu, teyabbako sente z'abantu okugyako yo bateekamu. Naye basalawo Ssegirinya bamukwate. Mwenna abannamasaka abannabuddu abali kuno mumanyi bulungi nnyo nti buli kulonda okubaddewo Museveni naddala wano mu Buganda bwe mugaana omulonda naddala abannabuddu mwagaana dda okulonda Museveni, yeeyubula n'ajja n'aleeta ono ne mugoba ne mugamba genda, n'agenda n'agamba kati kandeetaani, n'afunayo omukungu ayinza omujja mu ddiini n'amuleeta n'agamba kati ne yeekweka mwoyo ne mugamba nedda ssebo gye buvuddeko naye na mukwano gwange ne 221 kuba Museveni mwali mwamugoba wano mu Buganda. Yagamba Abaganda baagala nnyo kabaka waabwe, kati kanfuna ono yani ono mukazi yali minisita wa Beene. Kiyingi Florence Kiyingi yali wankyukakyuka, yali wa DP. Naye Museveni n'agamba bambuuse nnyo kanfuneyo ono, n'amuteekamu z'amutaddemu n'ajja nga yeekwesemu Nakiwala Kingi. Bamugamba Nakiwala Kingi tukwagala obadde minisita wa Beene naye genda. Bwe batyo abantu ba Buganda bwe baagoba Museveni. So Museveni buli we muganya omulonda wano mu Buganda ng'ateekawo embeera teyasooka 2021 wabula kuviira ddala 2011 oba 2006 nga buli omumala okulonda wano nga babayisaamu eggaali y'ebijambiya ne batematema abantu. 2006 Ssegirinya yaliwa alabika yali akyalina mu primary nga batema abantu ebijambiya, naye mu 2021 tebagamba Edi Mutwe wakiri Edi Mutwe abeera nnyinyi badde oyinza okugamba kale wakiri naye bagamba Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe ne bagamba ono Ssegirinya eyatemya abantu ebijambiya. Mujjukira tiwaliwo n'abalenzi be baaleeta mu kooti okulumiriza Ssegirinya ne Ssewanyana bagambe nti oyo Ssegirinya ne Ssewanyana be batusindika. Abalenzi mu kooti eyo mujjukira bulungi ne bagamba ffe poliisi yatujje gye tujje ne tugamba tujje tuwayirize Ssegirinya ne bagamba mubajjewo. Era okuwulira omusango ogwo kwaddako abo abajulizi tebaabaleeta.
n'omulamuzi eyakkiriza abo abaana okujja okwasanguza amazima nti Ssegirinnya ne Ssewanyana tebabatumangako kutta bantu ne bamukyusizaawo. Museveni n'avaayo ku TV n'atiisatiisa omuntu yenna ayagala okwaba abantu beeru tujja musiba n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Twasigala tugamba gavumenti ya Museveni muleete evidence, muleete obukakafu oba Ssegirinnya ne Ssewanyana baatema abantu. Baagana okuleeta evidence nga Ssegirinnya ali mu kuvundira mu kkomera. Mubajjukira bulungi bassebo ne bannyabo. So bagenda bwe batyo nga baba mabbeiro paka Ssegirinnya bwe baatuuka bwe bamutuusa ku mbeera gye baali bamwagaliramu nga bamaze okukakasa ti Katonda takyasobola kudda ngulu. Naye njagala obbagamba ku bijambiya mmwe bannayuganda mmwe, ennaku ntono nnyo ezivuddeko temunnalaba ku babijambiya nga beetunuzzaamu ne kamera? Temunnaba balabako? Temunnalaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya? Abayibijambiya mwagala bafaanana batya? Ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala, temunnakirabako? Ne kubanga tuli mu buwambe gano amazima tewali ayagala googera. Tosobola gawulira ku rediyo zaffe ze tuwa ekitiibwa, tosobola gawulira ku TV zaffe ze tuwa ekitiibwa, kubanga mazima nnyo. Bamakinga sure bakuŋŋaanya abantu abajja okudisikasinga ensonga za NUP nga temuli wa NUP. Bassebo ne bannyabo olwaleero puroguramu ya leero tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera nga bwetambula mu NUP nga tewali wa NUP. Ne bateekawo kuba batunulira byetusinga okwagala ennyo. Ono tayagala Bwakabaka, tayagala Bwakabaka. Babulako katono gamba nakuŋŋaanyiza abayaaye n'enkola nabo endagaano ne mbasindika mu lubiri ne bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Eyo yembeera Ssegirinnya gy'atambuliddemu, yembeera ensi yaffe gy'erimu. Ssegirinnya teyavaakoko munono ye. Ssegirinnya yayagala nnyo Obwakabaka bwe, Ssegirinnya yayagala nnyo eddiini ye wadde yagifuna nga mukulu, Ssegirinnya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinnya yayagala nnyo abantu be, mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinnya. Era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinnya. Kyannaku nnyo ti Ssegirinnya tumufiiridde olwaleero. Ababadde wano abasinga bakyogeddeko nti Museveni yasse Ssegirinnya kuba yawamba amakooti, buli mulamuzi kyasalawo amala mukubira ssimu nti ono mute, ono tomuta, ono muwe bbeiro, ono tomuwa bbeiro. Kati olw'emyaka gye takyasobola nabbikweka nga bwe yabikwekanga luli, kati abikubawo lwatu n'agamba ono temuwa bbeiro. Kati Museveni ye Chief Justice ne mutabani we abanyokera ku makya n'agamba kati ono nja musalako obulago, ono nja kukola kino. Lyejjooga eryo lye tuliko, lyejjooga eryo Ssegirinnya lyabadde alwanisa. Ekisinga okubeera ekyennaku bassebo ne bannyabo nti abo abalamuzi era oyo omulamuzi bamwogeddeko. Ssebo bakuyita tweyanze kyotukoledde munnange. Naye njagala omanye nti oba oli mulamuzi, oba oli mupoliisi, oba oli musirikale, oli muntu, you're just a human being with blood and flesh like everybody else. You have children. And you killed our brother Muhammad Ssegirinnya. Yes, you did. Lwaki tugamba nti omulamuzi oyo eyayambyeko Museveni okutta Ssegirinnya? Kubanga abana abalamuzi baba bafa promotion. Omulamuzi yasindika Kakwenza Lukira Basajja mukomera nga ayina musindika mu ddwaliro nga muhooza amusazesaze yena omugongo kubanga ayagala promotion. Mu ngeri y'emu omulamuzi tweyanze bwatyo bwe yasindika Ssegirinnya n'asitula ekiregere n'akimulaga n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi nvunda nzigwawo. Oli ng'agamba n'omulamuzi ng'agamba ow'ekitiibwa Ssegirinnya promotion empitako. Kati Ssegirinnya olunaku lwaleero mufu.
bano abalamuzi bennyini tubeera nga tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka obasanga bonna batudde balinga beefudde nti Ben Kiwanuka be yali ayimirirako naye babiyimirirako. Ben Kiwanuka yattibwa kubanga yagoberera enfuga ey'amateeka. Ng'Amini ayagala omuntu bamutte Ben Kiwanuka n'amugamba nedda ssebo amateeka googera bwe gati ne bamaliza nga babbye Ben Kiwanuka. Mwe muli balamuzi ki mmwe? Are you judges worth your name? Njagala bategeeza nti Uganda ebadde ne regime ez'abalamuzi nnyingi nnyo. Wajja kubawo abalamuzi nga temukyali balamuzi. Naye musabe nnyo Katonda wammwe abayambe muleme kwesanga mu maaso ga mulamuzi kubanga Katonda teyeerabira. Ate Ssegirinya akyalwana, atajja kulwana paka. Basebo ne bannyabo, Ssegirinya tugenda musibula olwaleero. Ssegirinya olunaku lwaleero yeegasse ku listi y'abantu bangi abanene n'abatono abagenze nga batemulwa Mwai Museveni. Ssegirinya yeegasse ku Kigundu. Ssegirinya yeegasse ku Kirumira, yeegasse Kaweesi, yeegasse ku Yasini Kawuma, yeegasse ku bantu bangi nnyo abagenzi batemulwa. Abamu nga batemulwa mu lwatu, abalala babatemulwa mu kyama. Abamu nga babatta slow and painful death, abamu nga batta quick and sudden death. Abalala nga babatisa masasi, abalala nga babatisa butwa n'ebirala ebifaanagana bwe biti. Bakozesa ebijambiya okumira Ssegirinya mukomera. Naye nga baali bamanyi abatemu abatuufu. Nkibagambyeko wano, baali bamanyi abatemu abatuufu, ate era abatemu abatuufu abamanyi. Maama Ssegirinya, abatemu abasse mu Uganda waffe tubamanyi. Ssegirinya okumpa obuvunanyizibwa okwogera bino kuba yayagala njatulire abatemu abamusse. Maama njagala ombe wano ng'omanyi nti abo abantu ababadde beeteeseteese wali okutukiina be baatemula Ssegirinya. Yes, be baatemula Ssegirinya. Era maama abo abatemu abo olunaku lwaleero naawe bakugasse ku lukalala lw'abazadde. Bamaama Franka Sente Zawuli wali, bamaama Kirumira, bamaama Dani Kyeyune, bamaama Rita Nabukenya, naye bakugasse okwo maama. Kubanga balabanga vidiyo zo nga weekalakasa olw'omwana wo naye nga tebasobola kukola. Kati kye bakusaba okukola, kati bakutadde ku pressure, baagala omwana wo omuteeke bafune kye baagala, bakakase ensi mulaba. Baagala okusindika message eri bonna abalwanirira eddeme nti my friend tusobola okutta ate ne tukulaga nti tukufufugaza ne mukuziika. Kubanga bakozesa obuswazi obutono, tewali kyamaanyi kye bakola. Bakutemula, batta Dani Kyeyune ne basindika sente ewa maama we. Ne batta Yasini Kawuma ne basindika kusaasira atwaleyo sente. Ne batta Yasini Kawuma ne basindika omuntu atwaleyo sente. Obulamu bwaffe babukakkanyiza babufudde bwa sente. Ssegirinya is not worth your money, you idiots. Musonyi okozesa olulimi olukambwe. Ssegirinya tagulwa sente. Tagulwa sente. Naye olunaku lwaleero abaana be nabo babafaananyiza nga abariita. Abaana be babafaanyiza nga Bakyeyune ng'abalala bonna ababoyaana. Be baabatemu abasse Ssegirinya olunaku lwaleero. Bassebo ne bannyabo, mwalaba mutabani wa Museveni. Omanyi bulijjo njagala mukimanye, abali mumpulira bulungi, njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Wadde tuli wano tukaaba amaziga, wadde tuli wano tuboyaana, naye n'omulabe waffe kati ebigere bye biri ku muliro.
mulaba mutabani we amutaddeko buli kimu n'amuwa buli kitiibwa n'amusindika ku ssomero wadde amusindikira n'aba n'amusomera n'akola buli kimu amuwadde obwa CDF naye nga mutwe kambanyumizeeko ne kana akaboozi kambanyumizeeko ne kana akaboozi olunaku olumu nabadde njogera n'omu ku bannaddiini bafaada mikwano gyange awo mutabani wa Muhoozi we yawandikira ku Twitter nti ayagala kunsalako mutwe kakati yes mutabani wa Museveni si ono gwe bayita Muhoozi ye mutabani wa Museveni yuyu mbandi awo nawandiika ebintu ebyo ebiswaza kati faada n'abindaga ne mugana naye faada ono muntu kiva ku ki ono musajja si atali myaka 5 mu faada n'angamba mwana wange golooza amazika n'ebiwoobe ebyo abantu bannamwandu ne bamulekwa abakaaba buli nnaku Museveni baakoze bw'ati golooza Katonda musiru golooza kino si kibonerezo kiva eri Katonda so my Museveni njagala omanye nti Katonda teyeebase gy'okoma okutulugunya Abannayuganda atajja ayingira ne mbwongo bw'omulala faada yaŋŋamba nti mwana wange Kyagulanyi ndabye ebintu bingi nnyo ku nsi naye njagala okukakasa okujjako Museveni ne famire ye nga beetonze maaso ga Katonda ne balekera okukola ebikolobero bino byonna kyangu nnyo n'okulaba nga kino kigenze ne ku bazzukulu nga bonna bonna mwanyi bw'onyigako nga kirerya bw'onyigako nga kirerya bw'onyigako nga kirerya Katonda teyeebaka so nga twerekera Ssegirinnya njagala ogumya famire n'ogumya maama munnange bino ebakutiisatiisa babigenda bikomya leero kuba leero lwe bakwetaaga munnange leero jasi bakwetaaga kugezaako tuslapinga in the face kakasa nsi yonna nti tuyinza okuba nga tubeera ne Ssegirinnya naye ne bayita mu famire ne bamutujjako ne bamukozesa bye baagala ne bamala ne babasuulirawo omulambo gwamu bwe batyo so beera mugumu maama ffe bye tukola tubikola olw'omukwano gwe twali ne Ssegirinnya era tujja genda mu maaso kuba yatusigamu ensigo naffe ne tusigamu ensigo mu ye ekyo tekigenda kuggwawo Nagirinnya simanyi oba wali bantegeeza nti Nagirinnya n'abaana abalala babawambye ku lumbe lwa Anita Mongo ne munne eyali yerimbika muffe bwe baatadde wali abonna baana ba Ssegirinnya baana bange mubeere bagumu bino bye twasayininga bino twabigendamu nga tukimanyi era kyova olaba buli omu bw'aba ayogera munne amulamira tube basookanga nze okolanga booti so mbeere bagumu mulina famire tugenda kusigala nga tuli famire yammwe abantu bangi battibwa era nene ensonga kanjogereko basebo ne bannyabo nti kyannaku nnyo abantu nga Baddamulira abantu nga Bakyeyune abantu nga Bariita Nabukenya n'abalala ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi baba wano waffe mu Buganda wano awali abantu abasenza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'alya ente zaffe ne tutamusosola tetwasosolako Museveni twali tukimanyisi wa ggwanga lyaffe nene tumwagala we are open we are loving people naye bw'ati bwatusasudde kutemula bantu baffe kutta bantu baffe kulaawa bantu baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo Ssegirinnya yakyogera Ssegirinnya
ng'avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa omu ku mikwano gyaffe aliyo mu diaspora kuba Ssegirinya yamutuukako n'amweyambulira n'amugamba laba abasajja kye bankoze kakasa abamu mwalabe ku bifaananyi ebyo newankubadde saagala bitambule nga Ssegirinya abasajja baamukwata ne bamwokya ku busajja. Ssegirinya mwamulaba yalinga tasaaga nga yakava mukobera n'agamba bakyali bange sikyamalayo n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo ne kuba abamu kuba mwali mumanyi Ssegirinya atera okusaagasaagamu ne mutakiteekenga siriyasi oba kuba abikoze abantu babikoze abantu bangi ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga oli n'avaayo nga bamukuddemu enjala oli n'avaayo nga bamukuddemu amanyo nga bamukuddemu amaaso. Waliwo omuvubuka gwendabye gwe bayita Munyarwanda wa Bobi bamukola buli kikolobero ebyo babikola si bantu wa bulijjo. Ono yali member of parliament nene bamukola ebyo byonna byonna. So tuli wano ndifaalinga nnyo ku maama kuba maama njagala ba understanding. Maama bano abantu Jakana Nadduli yagenda n'asulawo buli kimu n'aleka abaana be 3 mu ttale n'omukyala. Walabye kye bakoze kye bakola mutabani we Jakana Nadduli bamutulugunya bamaliriza bamutugumbudde. Beba abantu abo abagezaako okutwala muganda waffe okumuweebuula kikafuuwe. So basewo ne bannyabo nga twerekera Ssegirinya tetugenda kubeera na bigambo biwooma eri abo abaamutemudde. Abo bennyini abaamutemudde kati beefuula nti banyoleddwa. Kyekintu kyekimu kye bakola ku Yasin Kawuma ne beefuula nti banyoleddwa. Kyekintu kimu kye bakola ku Zebula Mando baamukuba amasasi. Museveni n'ajja n'ayagamba bamukuye amasasi ne kubanga batapinga mu bwavu bwaffe bakozesa sayikolojja yaffe. Bala bakufufuga zadda bakuwangudde dda tukuttidde omwana kati ogenda kukola ki? Katukuweyo miliyoni 2 kino kigwe bwe kiti nga bakukolerako katemba balaga ensi nga babadde bamwagala ennyo nga bakusuula awo bwe batyo. Ekyo tekigenda kubeerawo nga ffe mikwano gya Ssegirinya nga ffe baganda ba Ssegirinya weetuli. Bingi nnyo bye nandyogeddeko mu kaseera kano basebo ne bannyabo naye mmanyi nti n'obudde bugenze. Ssegirinya musajja musiraamu ate nga twabadde tulina omuziika ku lunaku lwe lumu lwe yafiirako. Naye twebaza famire, twebaza n'ab'obukulembeze bw'obusiraamu obutatugaana mutusaasire okuvayoletinga ennono yammwe basebo ne bannyabo. Naye tubeebaza olw'okutukkiriza naffe munaffe ne tumukungubagira ne baganda be ne batuuka n'abaana be ne batuuka. Tumanyi tetusobola muzza naye waakiri agende mu ŋŋenda gye twayagala bagendemu. Baganda ba Ssegirinya, famire ya Ssegirinya, abantu abo njagala okusinziira wano nammwe abali eyo kuba Museveni talekeddeawo okuggyako nga tumuggyeko tagenda kulekerawo okutemula bantu baffe. Ate alina akatiba ke kamu ke nsaba muyige. Bannakyemalira balina akatiba ke kamu gye buvuddeko bwe nali njogera n'abayimbi nababuulira akatiba ke kamu. Waliwo nakyemalira weeyo Russia bamuyitanga Joseph Stalin yatuuza abasirikale be basajja be nga ayagala obbayigiriza engeri gye bafugamu abantu. N'abakuŋŋaanya ne bayimirira ne batuulaawo n'afuna enkoko nga namu n'agikongolako ebyoya. Omanye enkoko nga bwerumwa n'eddiini n'obuntu bulamu butulagira enkoko okugima gisala. Naye Stalin yamaanya enkoko nga namu bweraja na bweraja na omusayi bwe gujja bwagimanya n'agimanya yona yona n'agimalako ebyoya n'agiteekawo kabambi kakankana obulumi bwonna bwonna. Then n'ajjayo empeke za kasooli n'agisuulira tapu tapu kubanga enjala egiruma enkoko negenda ng'ebujjabo kasooli bwegoberera Stalin bwegoberera n'abagamba mulabe bwe bafuga abantu oyina okuba nafuyiza ddala n'obamalamu kye bayita human dignity n'obamalamu okwekiririzaamu
so that bwojja n'obasuulira obuswazi bajja kugoberera nga gwe abataasa. Tebagezaako kola. Temugenda kikola maama wa Ssegirinya nga ndi wano. Temugenda kikola. Tebajja kikola. Bwe tuba weetuli Ssegirinya ne bazadde be n'abantu be n'omulambo gwe bigenda kuweebwa ekitiibwa. Basebo ne bannyabo, ndowooza nga nfundikira. Munzikirize munzikirize baganda bange, mbajjukize nti Ssegirinya kyannaku nti atuvuddeko ne tulina chance ejja neerambula ku malaalo ga Ssegirinya ne tugamba omuzira waffe awe yagalamizibwa. Tulina baganda baffe 18 Bakata Kanata Muhammad Baddamulira n'abalala babulako n'amafiire. Bakasumba n'abalala babajja mu nnyumba zaabwe, abalala babataggula ku bakyala baabwe, ku bamaama baabwe, ku baana baabwe. Akaana ne kamukwasa okukwata okugulu, dadi bakutwala wa ne bamutwala. Tebaddangamu kulabika. Abo be baabatwala abo. Tebaddangamu kulabika paka olunaku lwa leero. Tuli mu kkaaba olunaku lwa leero nga bwe tukikoze emirundi mingi olwabo abatemuddwa. Naye mmanyi nti olunaku lumu insha Allah bano abasajja bagenda kusasulira bino ebintu byonna. Amazima ga Katonda mu ggulu. Nyinza okubaawo nga ndi nammwe, nyinza obutaba nammwe, naye mumekinganga sure bakisasulira. Mumekinganga sure bakisasula. Ate nja kubaawo nange mekinge sure mukisasulira basajja mmwe. Ebikolobero bye mukoze ku bannayuganda, amaziga ge mubakaabizza gonna tegafa ttogge. Ffe tumanyi nti Katonda waffe gy'ali mulamu, era olunaku lumu kijja kutuukirira, mujja kukisasulira. Kye tulina okukola kwe kuwuliza Ssegirinya kyatugambye, ne tugenda maaso nga tulwana, ne tugenda maaso nga tetupoye, ne tugenda maaso nga tetuwanise emikono. Nkimanyi nti waliyo bannaffe bangi abaalinga Ssegirinya be twesiga ne batuuka ne babeera silent nga tosobola na kumanya ti ono yali abaddeko mu paliamenti, ti ono yali naffe. Bangi basirika, bangi baali boogera ku social media, ngadda ku social media n'akakasa bannange ngenda bayirawo omubiri. Naye bayingira mu paliamenti temwaddamu kubalaba. Ssegirinya yayingira paliamenti nga mulwadde. Ssegirinya yatuyirawo omubiri paka olunaku olwaleero. Ssegirinya tukuwa ekitiibwa muganda waffe. Ssegirinya nga tanakwatibwa, mujjukira ti yayogera, yabyogeranga era yasigala abyogera, ne bwe yali omulwadde yasigala abyogera. Ba MP bangi nnyo olwayingira mu paliamenti batandika kusala ziddiiru, kati mumekeze-funa. Bayagala kugula masuuti mapya, gula motoka mpya, kuwasa bakazi bapya n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ssegirinya teyali bw'atyo. Ssegirinya mwenna abali wano nga tumuziika abasiraamu mumanyi bulungi nti omuntu baba bamubanja mumala zisasula. Njagala muntu omwambulire nti Ssegirinya yabbako sente z'omusolo eyalala yazibbawa okuggyako ye okubateekamu ezze. Yewe Muhammad Ssegirinya. So bingi nnyo bitusobola okwogera ku Ssegirinya. Ssegirinya yandagira njogere essaawa 5, naye musuubiza tisijja kulekerawo boolyawo nja naziisaamu. Naye yaŋŋamba n'okuŋŋamba ndi obangayo akasigadde oba akaterekeka nako nkolanga ki? Kati munzikirize kano tekalekeka. Ssegirinya oyo gwe mulaba wadde muwanye yali mukwano gwange, naye Ssegirinya nga nkyankalanya. Kana kasajja kawe Julius Katongole, aka kasajja mukalaba kankyankalanya kalinga Ssegirinya. Ssegirinya nga bwapanguluka n'omuntu abimusomera ku social media n'ogamba ate Ssegirinya akoze atya, n'omukubira n'ogamba Ssegi oli MP, ate bakuwulira oyogera bw'oti, ati bantaganyiza Mr. President ne mbibagambirawo omanyi olumu ng'ayogera speed ne mbibagambirawo ne mugamba Ssegirinya.
oba oli awo omulala n'amugyako waya nakubawo kino n'omugamba Ssegirinya nkuse era Edi Mutwe n'agamba n'obagamba noonyeza Ssegirinya naye noonya Ssegirinya mugamba President akunoonya kutuka ndowooza naye yamanyanga ebinsanyusa Ssegirinya oba oli awo oli ku social media kyamunoonya omutuga ate ng'ogenda omulala Ssegirinya ng'asengeka ensonga naga siiki kati Edi Mutwe bakubira n'agamba Mr. President Ssegirinya mufunye wuuno muleete wamuga kati sikyamunoonya bw'oba oyinamu omutwalo gumumpeere yeyo Ssegirinya kati be bano bakatongole abaali awo n'ayogera ebintu kati abalabe baffe nga bagenda bikoze n'omugamba katongole ate abasajja obawe mudde ate abasajja n'omunoonya gw'oyagala katta oba tonnakafuna ate n'olaba ku social media ng'asengeka ensonga noga kanjira muleka yeyo Ssegirinya waffe era Ssegirinya ng'akyankalana ne banne Alex Waiswa ayimirira olunaku olumu omanyi n'ono omusoga naye yalinga Ssegirinya olunaku lumu bakyankalana ate nga bakyankalana beesomera ku social media oli amusomera ku social media oli ali ku radio Ssegirinya n'amusomera n'agamba omusajja oyo n'alyoka nsomera nga ndi mulwadde tajjanga okunziika Waiswa n'agamba nakubira Secretary General n'agamba ne bampita n'agamba Mr. President Ssegirinya ate kale twesomeddemu naye ate musajja mulwadde kino nga yaŋŋamba ekinene nensaba Secretary General ne mugamba bano abasajja bo njagala ngenda obbasinkana nga basinkanye mu nsonga zaabwe ndi musanyufu nti Ssegirinya ne Waiswa baasisinkana ne boogera ensonga zaabwe ne bagwaŋŋana mu kifuba era mwenna mwakiraba abasebo ne banyabo ne bwewetuulira yeyo Ssegirinya ate era yeffe ng'abooluganda mukyankalana naye ekisinga obukulu kwe kumakinga sure temukkiriza njuba kugwa ng'obusungu buli omu bw'alina ku munne mukyabuyina oyo yali Ssegirinya njagadde ekyo nakyo nkyogereko kuba nalabye aba regime nga kye bafokasingako in fact ne be babadde baguze okujja wano kola effujjo baadde bagenda